Ebyokwerinda byakedde kunywezebwa okwetooloola Palamenti ng'eggwanga lyeteekerateekera okukubaganya ebirowoozo ku bbago ly'emmwanyi eribadde ligendereddwamu okujjawo ekitongole ky'emmwanyi ki Uganda Coffee Developmenti Authority UCDA kiteekebwe wansi wa minisitule y'ebyobulimi. Enguudo okuli Kimatha Avenue, Saidi Bbale ne Palamenti Avenue zonna zaateereddwamu emisanvu ng'emmotoka z'abakungu bokka zezibadde zikkirizibwa okuyitawo. Ab'ebyokwerinda okuva mu bitongole eby'enjawulo babadde bulindaala nga balinze okwaŋŋanga embeera yonna eyinza okutuukawo. N'ab'ebigere abakolera okwetooloola Palamenti okuyita ku b'ebyokwerinda kabadde katuubagiro kennyini. Ku mulyango gwa Palamenti kwennyini buli mubaka abadde ayingira ng'ayazibwa n'ebuziizi nga n'amyuka sipiika wa Palamenti Thomas Tayebwa tataliziddwa. Wano n'embwa za poliisi nazo zaaleeteddwa okwongera ku byuma ebibadde byaza. Wakati mu kwazibwa ku babaka wali wasangiddwa n'ekiyinja mu mmotoka nga tekitegeerekese lwaki abadde alyetisse era ng'ono limugiddwako ab'ebyokwerinda. Okuta emmotoka emu ku emu ate kiviiriddeko akalippagano k'ebidduka ng'emmotoka z'ababaka ne baminisita wadde nga kibadde kinnya na mpindi okutuuka ku Palamenti zikandaaliridde mu jjaamu okumala essaawa eziwerako. Ababaka abamu omuli ne baminisita okuli akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssennyonyi balabye tebaabisobole emmotoka ne bazibuukamu Palamenti batuuseewo na bigere. Bano babadde beewera nga kano bwe kabadde akakodyo k'okubalemesa okutuuka mu kisenge ewateesebwa era nga kyakoleddwa mu bugenderevu. Bwe kiba nti waliwo mmoloka ntono ezituuka ku Palamenti jaamu ono yenna avuddewa. So kati bakikoze nga tebaagala tutuukire mu budde tusange nga bamaliriza ekintu. Kati katuzireke mu kkubo tutambule tusobole okuggusa ensonga. Tusanze jaamu mungi n'emmoloka n'engireka ku kkubo nzije wano ku Palamenti olwa debate egenda obeerawo olwaleero. Abamu ku bo ababitegeddeko baasaze agaawakayima emmotoka okuzireka bwe batyo ne bajjira ku zibboodabooda. Ensonga gye tugenda ku nsonga y'amaanyi okubeera mu jaamu ate nga boodabooda kwerinze nali musajja wa booda ebbanda nali musajja wa booda e Sudaani nali nvuga booda entungamu ku lwaki sirinyaka booda nintuuka obudde nga bukyali ntugenda ku nsonga ya kununula eggwanga. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso ng'emmotoka z'amagye ne poliisi okuli n'abakuumaddembe ababaganya emigemera wala lutemya lwa liiso nga zirawuna emu ku emu. Oluvannyuma lw'okuyisa ebbago lino embeera wabweru ezze mu nteeko era nga we tuviiriddeyo nga buli kimu kitandise okuddayo mu mbeera eya bulijjo. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.